ng'oyagala okumanya ebiriko tambula n'abaliko enzige ebuuka nanzige olaba n'abazungu baakiraba nti birds of the same feather kati nno nkuleetedde banywanyi bo mu nsonga zonna ezikwata ne tekinologiya Yoshtech Services bw'ova ku bano ogenda kuwangatto Yoshtech Services be baliko oyagala kukuzimbira website oba application olina ekyakubulako mu system ya kompyuta yo bano babinoonya ne babikomyawo oba kyewandiise data recovery tebakoma okwo Yoshtech Services era bakuyamba okulaba ng'olina obukuumi ku bibanja bye ebya intaneti kiyite cyber security services era nga bakanika ne computers bano nakugambye bannakinku mu tekinologi era nawe ayagala okwebuuza ku kintu kyonna ekikwatagana ne tekinologiya tukwaniriza oyagala cloud services network services oba software development naawe beekwate basangibwa Rubaga Road opposite Barbados Hotel okuliraana Trinity Christian Church bakubireko ku noti 7 noti 5 519 715 oba noti 787 996 667 Yoshtech Services empowered by innovation. Obulamu bunyuma, obulamu buwooma. Ekyo tekiriiko awakanya wabula obulamu bunyuma bulamu agugi mazima wuliriza nkuleetedde ekyokuddamu ku ndwadde ez'enjawulo ezituteganya mu bulamu gwe wamma ne tulema okweyagala. JS Medical Hubs bano bakugu mu kujjanjaba ebizimba mu lubuto tujjanjaba hania n'abulira ddala otawanyizibwa ndwadde za lususu ebimmonde ku matu enkovu ezizimbye oba nsundo byonna tubibuzaawo ate nno tetukoma okwo era tujjanjaba ulcers sukaali pressure n'endwadde endala nnyingi abatawanyizibwa mu nsonga z'omukisenge nammwe tetubalekeredde tulina JS Body Cleanser nga bw'olinywa lino likamula obucaafu bwonna mu mubiri olwo JS Immune Booster ne lizimba obutaffaali mu mubiri linyweko weetangira okulwalalwala ku JS Medical Hubs eddagala tukozesa lya butonde teririna bulabe yadde. Basebo ne bannyabo mbalamusizaako mu linnya lya Mukama waffe Yesu yenze musawo John Sewanyana wano ku JS Medical Hubs njagala okujjukiza ekintu kimu nti obulamu buli mu ngalo zo byolya ku sowaani yo oba byonywa mu kikopo kyo bye bigenda okusalawo onaabeera mulamu oba onaabeera wandwadde. Tukuyita wano ku JS Medical Hubs tukujjanjaba endwadde jjukira nti ffe we tujjanjaba ensibuko tujjanjaba cause tetujjanjaba symptoms. Tukuyita jangu ojjanjabwa endwadde yo wano ku JS Medical Hubs ojja kuwona mu linnya lya Yesu Kristo. Amina. Tusangibwa Nansana okumpi ne Nansana Business Center oba tufune ku simu zino wammanga noti 7 noti 6 367 362 oba noti 772 999 noti 29. JS Medical Hubs for health and skin solutions. Era omusoto gwe gujja ne gwetolola ekintu ekyo bakulaga nti obwakabaka buno si bwa Katonda obwakabaka bwa musota. So wobeera nga gy'oli waliyo ekyoto oli mu ssabo makkati wobeera nga ewammwe gye muli eyo omusajja wa Katonda obaako kyakkolera omanyi ne sente amu n'emitemu ababyo bagimanyi beeyi baba bagimanyi oli mu ssabo kubanga mu ssabo bamala kuwaayo n'olyoka ofuna. Naye abantu bano si be bayita abantu ntera bawulira beeranga nti jangu otwale ekyamagero kyo. Kati era ensobi endala yiino wano mulabye abantu bangi ku makubo okwo akwata ekipande ky'omusumba ne wababa bakikutte ebbali bano nga babuulira enjiri ku kkubo. Ekyo nno kikyamu. Sinnakiraba ekyo kikyamu wekiri. Bakola batya? Baleeta ekifaananyi ky'omusumba tugeze Saamu ye musumba. Siri musumba nga nti ngereza kuggwe. Tugeze Saamu ye musumba. Baleeta ekifaananyi kya Saamu ng'akutte omuzindalo ne Bayibuli ali ku kipande. Excuse me. Ne bakiteeka kati nga wabawo abaana bakikutte ono akikutte eno n'eno ono waliwo ababuulira enjiri. Omulamwa ki? Kuba kulanga buweereza. Si njiri. Si njiri. Baba balanga musajja wa Katonda. Bano bakikwata naawe tuyise era kibaddewo. Ewa. Awo. Weekiri? Balanga musajja wa Katonda. Waliwo abaliwo? Tobalabye. Genda bandaga tuddayo.
kati ataka kudiyonga kapya nga sikamanyi anti kati bo bajja na kipandu geze chachi ya mwa manya gayo we gati kuliko omusumba taka kifananyi kyo omusumba bateka ko ne mukyala we bateka ko ne programu zaabwe ebyawandikibwa ne namba y'essimu ne baberanga bakikutte bwe bati kati ngene babuulira enjiri abo basasulwa kitegedde kati ezo obanga agenze ku TV okuba kadivati akalango Kristo tibetaga tiyitaga bintu ebyo kwata omuzindaalo kwata microphone genda ku kubo buulira enjiri tambula ddeeka akuulidde n'agamba nti bannayo osabira omutwale gy'osabira tobuuliranga banne tukuŋŋaanira wano bagamba jangu wano kati bageza kusika mmeme zino bazitwale kubanga bali bano okujja ku kubo babasasula basasula okujja ku kubo naye waliwo abantu abali ku kubo nga bakikola lwakwagala kwa Katonda kati be bantu benjogerako abantu abakikola okwagala kwa Katonda be balina okubanga bayimirira ku magulu ge oli bwajja namwatuza obulokozi awo ku kubo n'agenda natamubuuza tewali connection yonna n'olusi namusabe namba y'essimu olusi n'agimuwa ne bakwataganira awo naye buli otekawo ekipande ekifaananyi ky'obweta kiba kirala kati fe abalaba fubo tulaze kirala era bwe tutana kudangu kutunulawo ono batandise oteeka katemba mu bukodyo bungi naye busikiriza zino emmeme zijje bazitwale kubanga bagamba ebyamagero gyebiri wano ogenda kusumululwa wano ogenda kukola bwoti wano ogenda kukola bwoti kati byonna ne bajja babiwumba ne bagamba nti ojja kuba bulungi ogenda vuga emmotoka ogenda kuzimba ogenda kuba n'obulamu obulungi tozaalanga kugenda funa olubuto fe Yesu wa wano talemwa ate nekyo ekigambo ekyo kigamba nti Yesu wa wano nakyo kirala Yesu waffe n'obabuuza mutasebo ffe tuyinaani mu Yesu wa wano wa wano kyova olaba obuzibu bwe tusinza okusinkagana nti leero Saamu akola ekkanisa Jeremiah n'akola ekkanisa gundi n'akola ekkanisa naye nga Saamu ne Jeremiah tubasobola tulanaga nti tukuŋŋaanye abantu tubate mu kifo osanga ekitundu kimu nga mulimu amakanisa nga 5 ebiremeseza abantu okusaba n'okukuŋŋaana kubanga nze nnyina amakanisa mu kitundu w'embeera galiwo nga 4 mmanya 6 gonna gabalokole naye tebakwatagana kategedde tebakwatagana bise ninakoze programu ne wabawo abanvuma ne bagaa ekizibu ffe kye tulina nga abalokole ffe tulowooza tulina bye tuyinza kukoppa ku bali ne tubitereeza bye bakola ebirungi ne mbaweekizamu ne bagamba abasiraamu abo balaba oyagala tuyagala bambala bulungi abakyala of course bo bambala bulungi ekyokubiri kati kyoyogedde kizibu osanga akafo kati nga weekatimbu nga mulimu emizikiti 5 kizibu era gubaamu gumu gubongo era ab'ekitundu bonna baba tugenda wali ku muzikiti ani nagambye nti amakanisa kati ennaku zino agabalokola agatambula bamweyana yafuga naye gwe n'osanga kati laba ngaawo wogambye amakanisa 6 gonna gabalokole ku Sande ono n'atumbiza omuzindalo kaba kavuyo era singa nze Mukama nali mukulembeza nali ngaggala nga kisusse kubanga goyinza okulowooza nti mutumbula kisima ya Katonda naye kavuyo Yesu bino bireekaana bano bali mu kutendereza bali mu kusinza kwegamba mufo ky'okusika abantu bajje ne mubeetamya bwetamya kavuyo abalokole amazima gali nti kambabuulira abatuwuliriza abalokole abantu batukooye olw'ebye tukola abantu batukooye era omuntu omugamba nti jangu olokoke nagamba nze sisobola naye nga lwaki bintu bye tukola omuntu nawulira nga yandirokose naye nawulira ekintu ekimuluma nagamba naye mu butuufu abalokole nedda Saamu omanyi olunaku lw'Essande onaatumbiza n'abagula tebawulira abantu omuntu alina kwogera nnyo naye nga Katonda gwe tusinza yatuuka ty okweyawulamu bw'atyo musinza Kristo omu kale embate tebatandise nanona kwewalana ate nga n'obusobozi lindako onaagula wano afuna 10 ku 10 ne bagigula milioni tugeze 2 kale n'omulala yanonye milioni 2 era bagula awala mu kifo ky'okugaziya awantu wamu babeerewo kitegeeza nti muba mumaze okulaga abantu nti Kristo gwe musinza wanjawulo
owoono si ye woono. Kyova olaba ekigambo ekyo kiwulira nti Yesu wa wano. Yesu w'ekifo kino talemwa. Kati church 6 mu kitundu kye kimu. Otambula ebigera 3 n'osanga church. Bigera 3 n'osanga church. Bigera 3 n'osanga church. Ne weebuuza nti mugenda ku tantu bano okubanga tebalokoka. Buli obulokozi bwalinga buweebwa ekitiibwa nga kanisa ebeerako emu ku kyalo nti yabalokole. Era nga osanga ekitundu gw'otalaba gw'oluddewo olaba ku church ogenda mumusangayo ku ssande. Okitegedde? Kakati obuzibu bwe tufunye bamweyanaze n'ayingira mu church. Byanfuna. Anti yagaba ssente. Byanfuna. Ate n'ekirala ekisinza okukozesa church ezo ennyingi. Teri kirala. Kimu kya 10. Ati byenfuna. Kimu eky'ekkumi ekiweebwayo saddaaka. Ate n'owayita ebbadakika n'ogenda bola onabba abantu bange. Abantu bo bawa bajjawo. Zireka nkubuli omuntu bwajja mu bulamu bwange n'afulumamu simunenya. Ate simunyiigira. Lwaki oba omunenya? Kubanga sinze namuleeta. Era sinze mmanyi bulamu bwe gye bulaga. Jesi yansanga mu lugendo ntambula wamu. Yes. Bw'aba tuuse nanneeyawulako ate guba musango. Ye tayimu yafuluma. Naye okimanyi nti Saama okuyingira kanisa olwaliyo gifuluma lutalo. Ebintu bikulumba, bikukozesa, bakusindikira ebintu, igwe ojja kudda wano, olina okuwa kimu eky'ekkumi wano, bw'otawa kimu kya 10 wano, ojja kufuna ebizibu, ogenda kugwa. Katonda wa wano akuba bizinesi zonna ne ziyiika. Ovuddeeyo. Onaatereera. Kakati Saamu, abantu babeera bali mu ssabo. Seryo ssabo. Eryo ssabo. Bw'oba ng'osabira ku kanisa eno, nga aliena gatoyingira mu eyo. Ssabo. Dino eryono ssabo, kubanga n'omusamize bw'akuwa eddagala. Togenda walala. Twaliwo ogamba nti yakozeeko bulungi naffe tutandikire wano. Ale kati nze nalina omuzeeyi. Nga bwe nkuwa ebyange. Ne nkizuula nti wayiseeko ewalala. Kati nkutulugunya ate butulugunya bw'okomawo ng'ebbeeyi erinnya. Kandi kati wagenze eri. Anti kati olaba gye wagenze baabyonoonye. Naye nga ggwe. Nze nabyonoonye. Kubanga nategedde watambudde ate awalala. Otandise okumbuusa buusa. Era ndisolowooza tokola. Kasita wagwa mu gavu zange. Oba ogenda kunsasula. Oba ogenda kumpa Saamu sente. So, kyaki ng'ekugaana okugenda eweeno. Oli mu ssabo. Musumba buli kimu ka ssente. Ssabo. Kyoto. Simaamu inayo ekyoto kyammwe eyo musumba yakikuma yekka. Simaamu babiki. Ekyoto ekyo ekiri nga kiriko obulombolombo bwako. Ssabo. Tebafumbirako. Temufumbirako. Temukolerako kintu kirala kyonna. Kyoto kya Mukama. Kyoto kya Mukama. Nina kesoogedde kaakalala oba. Kampe. Baka kando. Jukida kando. Kando terina njawulo na kyoto. Kino kibakuma ekyenku. Kuba Katonda yava mu bizimbe ebikolebwa n'emikono gy'abantu. Saaya 6 olusooka agamba eggulu y'entebe yange ensi katebe ka bigere byange ennyumba ki gye mukola ki? Emuli nzimbira kati. Ne kando zino nazo zikola ekintu kye kimu. Lwakuba nti bano bateekamu nku. Bano bateekamu nku naye kati onaagula musaalaba mu kando nnene n'ateekako n'eyaka. Byonna bye bimu. Era nalyo liba ssabo. Era egyo emyo gikka nnyo mu bifo ebyo ebirimu ebitangaala ebyo ebikolerere. Ebyo eby'omuliro. Kati era olaba nti bwe mukuma ebyoto mu busamize emyoyo gino gikka okuva waggulu. Egy'abalubale ne gibakkako. Njiga mwana wange bale kunkumira kyo negitula ne gibuguma. Ne gibugumira muggo omulya mmere. Osa olaba jjajja atudde wali ku kyoto ninga yayambadde mubiri gwa muzzukulu we nga gwatudde naye wali ku kyoto ng'atandika okulagula. Naye nga bamaze kuma kyoto kino. Najja. So kati egyemyo gijja bwe gityo. Kasamala okuma ekyoto gimba mmaze okukola connection. Muba mmaze okukola calling. Kubanga abasinga bakuma ebyoto balina ensonga lwaki babakola ki? Babikuma. Kubanga bayita emyoyo gyonna. Ffe twayitanga emyoyo gyonna gye sasona biisa mu kamwa kange. Emyoyo giba mingi gye tuyita mu kaseera ako ng'abantu bakuma ebyoto. Kati labye ebimu.
Kati ate osanga ne kyaki ezimu muganda wange bayisaamu akabaani ku makya. Waliwo alina okugukola ogwo buli ku makya. Bayisaamu akabaani ku makya nga tebana bakujja 11 n'ayisaamu akabaani ne keetoloola. Bw'akabaani Mukama yakalagira. Ani yabagamba? Muli mulembe ki? Omulembe gwako ddoogwo. Omulembe gw'amafuta gwakoma. Omulembe gw'okusiiga amafuta gwakoma. Omulembe oguliwo gwa Mwoyo Mutukuvu. Omulembe gw'amafuta gwakoma. Anti bw'osoma Samwiri ndowooza ekisooka 16 oba kyakubiri 16 olusooka. Mukama agamba Samwiri agenda Dawudi amufukeko amafuta. Dawudi wamala omufukako amafuta afuna Omwoyo Omutukuvu. Akabonero kano just amafuta kaali kabonero akalanga Omwoyo Omutukuvu. Anointing. Okubeera anointed nga wafukibwako amafuta. Kati ennaku zino si kuba nti tokomako yafukibwako amafuta, tovvoola Mwoyo Omutukuvu. Statement ekyakola. Yaggwako. Tokomako yafukibwako amafuta. Tekyakola. Tovvoola Mwoyo Mutukuvu. Bananga bagikozesa yaggwe eyo statement. Anti tebalina kumanya. Naye guno omulembe Omwoyo Mutukuvu yafuga si mafuta. Gotalina kuvvoola. Okuvvoola kwa Mwoyo Mutukuvu ekyo nakisomesaako. Abali ku channel yaffe eri bakimanyi. Bannange mugende mu subscribing abaagala ekigambo kya Katonda. Bagita oba wagikyusa erinnya. Abagita amazima mu Kristo Yesu. Amazima mu Kristo Yesu. Jeremiah yabeerayo. Abayo programs nyingi endala ez'okubatiza, bakulaga bebabatizaako. Simamu kyabatiza. Tukyabatiza. Abaagala obatiza kuliko era ennamba y'essimu osobola okugenda n'oginoonya n'olaba mukwatagana. Gendayo olabe. Oyinza okugamba channel endala nga tebagimanyi. Amazima mu Kristo Yesu. Mwemweka abaagala. Abatayagala to subscribe. Ngagero tulumya omutwe tojja. Twala abantu abanoonya okumanya. Abanoonya okumanya mwemweka mwa bagenda. Kati Omwoyo Omutukuvu ono ayogerwako mu Yoweri 2:28. Amafuta gano agasooka kubanga Dawudi bamufukako amafuta. Amafuta agasooka Dawudi wamala mufukako amafuta yafuna Omwoyo Omutukuvu. Akabonero nti amafuta gali gakikira Omwoyo wa Katonda. Era nga amafuta gano gaba galaga nti omaze obanga oteekebwako ekisa kya Katonda. Kati ku mulembe guno Yesu Kristo wajja yabagamba ndibasindikira Mwoyo wange. Yokaana 14:16 agamba ndisindika omubeezi Omwoyo Omutukuvu oyo ensi gwe tasobola kulaba na kumanya naye ajja kubeeranga mu mmwe era n'ababuuliranga ebyange n'ebya Kitange. Kati nga omwoyo gw'amafuta akaseera k'amafuta nga kakoze eki kaweddewo nga bw'olaba nti akaseera k'ebyoto kaaliwo ne kavaawo buli kimu kigenze kikyuka. Kati tuli mu okuvvoola Omwoyo Omutukuvu kye kiri ekitasonyiikika. Naye nga Mwoyo Omutukuvu yavvoolebwa bulungi nnyo bamuvvoola bulungi nnyo bamuvvoola nakati gwe kyogamba abagenda mu kyaki ne basaba ssente nga musuma naye tunaga nti okusabira bweziti okukuba kuvvoola. Naye kambuuza ebintu ebyo bikyaliyo nga twabyogeranga edda nti basaba kati weebate oba baakyusaamu. Kati ate kiri nti kati ayagala ekyamagero zino kati ate kiri wansi nnyo n'okusinga lwe kyali kubanga essaala zino ze basaba zirimu n'okukolima. Waliwo gye nnawulira omwana yakolima bafe kakale essaala nnaku zino waliwo omukwano gwange ayina waali naye essaala eriwo ajja n'akasente bamuwa ekitiibwa bamulabanga muntu era n'abasumba beegaganulako olwo baba talinayo kigambo n'asabayokko ku ssaala naye essente bw'abanga oziina bakolimira abo bonna tebaagala kusasula.
era ogenda okuva nga bakulangiriddeko omukisa gw'obugagga omukisa gw'amawanga bakulangiriddeko omukisa ogutalina buyinike ogwo gwa Isaka Ibrahimu ne Yakobo bakulangirako buli kimu omukisa gwakufuna bya bugagga abo bo bangi bangi abatulaba bangi abakoze ekyo ekintu kati okwo kuba kuvoola mwoyo mutukuvu tawonya ku muwendo omuwendo gwaweebwayo ku musaalaba gwa musaayi gwe muwendo gwagula obulamu bwaffe bayibuli egamba nti obulamu bwaffe buliko omuwendo gw'omusaayi twagulibwa na musaayi kati okuba n'ogulibwa n'omusaayi ate n'oba ng'otandika okusolozaamu abantu obawo ekyo kitali kikyo kitegeeza kyogenda obbawa kya kizikiza kuba sitaani yakolera mu mane yakolera mu bugagga bw'onakkiriza okunsinza nja kuwa ebyobugagga by'ensi oyo yekka yakyogera oyo ojja kujooga webale nnyo so naye kati bangi engeri gy'onnyonnyodde bangi tuli basamize nnyo tetumanyi nnyo gwe kasita olaba nga amazina gamutuufu gasusse we galina okukoma n'omusumba yennyini alina amazina gaazina agasusse abantu ate abasumba ennaku zino balalamuko balina stroke ziri embi okay kati ani mukyamu ffe kennyini kubanga kati okumanya Katonda tekukyali kwa musumba era kyolaba tuba tusomesa abantu tugamba nti Saamu tegeera Katondawo obeere n'enkolagana naye nze seetaaga kuba na nkolagana nnyingi naawe wabula igwe weetaaga kyobula bagenda kumenya omutima kubanga gwe olina enkolagana nnyingi n'omusajja wa Katonda tolina nkolagana na Katonda naye bw'ofuna enkolagana ne Katonda waliwo bwe batagenda kulimba bajja kugamba nti Saamu kino kireke ogamba nti anze mwoyo mutukuvu tannaba kuŋŋamba kati musabe nawe akugambe nti kino akwegambire oleme kubeera mu bulamu nga gwowoza bannange nze oba nabaaki nze oba gwegamba weenenya gwe kennyininyini weekolimira oleme okuba nga mu mulembe guno gwe tulimu balina kutegeerera awo guno omulembe gwe tulimu ogw'ekyasa kya Mukama waffe Yesu Kristo ng'akomawo olina okwetegeerera omanye ensobi zo ozitereeze ozikyuse ogende mu maaso naye kati buli kimu kyonna bakugamba kigambe bakutegeerera Katonda owuwo naamumanya otya era onaamumanya ddi leero bakusiiza amafuta ne luli bakusiiza amafuta luli bakukubye ne bakusiiza amafuta ne bakuyiira ekidomola ky'amafuta nga tolina mwoyo wa Mukama otawaanira bwereere ate amafuta si ye mwoyo wa Mukama ku mulembe guno abantu tebalina okusooka okumanya buli muntu abeere n'enkolagana ne Katonda sina muntu nyinza okuba nga ndi mukwano gwo naye sigenda kuba na nkolagana esingako awo wegenda okukoma siina bingi byemmanyi ekyo kyemmanyiko ekitono kyekyo kyensobola okukuwaako nze nga nze full stop wenkoma tonnemeramu nnyo ekituufu tonnemeramu nnyo wenkoma ekyo kyenkugambye negamba nti sikimanyi naye ate osobola okumbuza ekintu ng'obadde tokimanyi mwoyo mutukuvu nanga nti mugambe akole kino nenkigamba n'okikola nga kyekituufu n'ogenda mu maaso ate kitegeeza nti binaku era nze ngenda okugamba kubanga tulina abantu abaakwata ebintu ebikwate nti oyo bw'aba agambye kino n'enkya nja kuddayo kati kibayita okusinza omuntu nga totegedde kubanga tulina kusaba Katonda ate gweyagala genda kusaba oli. Okay, asamike ge mannya gange tulina Jeremiah tuyitiddeyo eyo tuyinza okuba kule tubadde oli ayinza okugamba naye omulamu omutuufu abasinga tuli mu kusamira nga tetumanyi bangi kati atira n'ekirala kitayogeddeeko tuli mu kusamira nga tetumanyi abantu abasinga nti Saamu nyinza okuba nze nakubuulira enjiri n'okyuka kati nagayo mutabani wange Saamu mutabani wange kubanga nabamu kituuka n'okuba ku by'emiggo ka video ntwakalaba kakati kasita naye omukazi yako
Sajja omukono nagwo kaabirako kyetuuti. Kakati eyo nayo omuntu oba oli mu kusamira nga tomanyi kubanga bw'ogenda mu ssabo bakuyita muzzukulu n'ogamba wangi kiki oba okkiriza oli jjajjange yakola ki akuzadde nono kitange si jjajja onaagamba oyo mutabani wange ani kati kati jjajja oli noli n'agamba ndi muzzukulu we teri kyanjawulo kisingako awo jjajja yazaala ani ono oyo tata wange tata ani amuzaala jjajja kakati bwe bakuyita saa muzzukulu nogamba wangi bakuwako mumwanyi nga bakuwa akamwanyi ng'olya nga bakuwa akamwanyi omala okalya bulungi ng'onnyonnyola ensonga zo kati ne mu kyaki mutabani wange oyo mutabani wange ow'omwoyo first born bayibuli eyogera mazima egamba nti nebankubale twalina bakitaffe ab'omubiri ku nsi kuno naye tutyenga nnyo oyo kitaffe ow'omu ggulu saamu bw'ombuulira enjiri n'endokoka tikitegeeza nti oba ofuuse taata wange ow'omwoyo wadde ombuuliridde okitegedde balina ennyiriri ze bajja mu bayibuli eza Pawulo ne bakootinga ezo naye tebamanyi nti Pawulo ebintu ebisinga yabyogereranga mu ngero okitegedde kubanga Pawulo y'omu yagamba nti ŋŋaanyi omukazi okuyigiriza atuule ng'akole ki awulirize n'amala n'ayogera mu Baruumi ndowooza 16 n'agamba mbanjulira omuweereza munnaffe ow'ekkanisa y'omukenkereya Feibe mbanjulira omuweereza ate nga banjulira muki mukyala kati ebigambo bino bayinza obikwata ne balowooza nti bitambula bwe bityo naye si bwe bityo bwe biri just bino ebintu Mukama alina engeri gy'ajja abiwumbawumbamu abantu basobola bimanya naye si bonna nti bajja bikola ki bajja bimanya kaakati ekitiibwa nkiwadde ntya Jeremiah ekitiibwa munjala muwa katiibwa ke appreciation ye kati kyo kiŋŋaanye ndekerawo muyita kati kankubuulireko kiŋŋambe ntya obulamu bunyuma obulamu buwooma ekyo tekiriiko awakanya wabula obulamu bunyuma bulamu ago ge mazima wuliriza nkuleetedde ekyokuddamu ku ndwadde ez'enjawulo ezituteganya mu bulamu gwe wamma ne tulema okweyagala. JS Medical Hubs bano bakugu mu kujjanjaba ebizimba mu lubuto tujjanjaba haniya n'abulira ddala otawanyizibwa ndwadde za lususu ebimmonde ku matu enkovu ezizimbye oba nsundo byonna tubibuzaawo ate nno tetukoma okwo era tujjanjaba ulcers sukaali pressure n'endwadde endala nnyingi abatawanyizibwa mu nsonga z'omu kisenge nammwe tetubalekeredde tulina JS body cleanser nga bw'olinywa lino likamula obucaafu bwonna mu mubiri olwo JS immune booster ne lizimba obutaffaali mu mubiri linyweko weetangira okulwalalwala ku JS Medical Hubs eddagala tukozesa lya butonde teririna bulabe yadde. Basebo ne bannyabo mbalamusizaako mu linnya lya Mukama waffe Yesu yenze musawo John Sewanyana wano ku JS Medical Hubs njagala okujjukiza ekintu kimu nti obulamu buli mu ngalo zo byolya ku sowaani yo oba byonywa mu kikopo kyo bye bigenda okusalawo onaabeera mulamu oba onaabeera wandwadde. Tukuyita wano ku JS Medical Hubs tukujjanjaba endwadde jjukira nti ffe we tujjanjaba ensibuko tujjanjaba cause tetujjanjaba symptoms. Tukuyita jangu ojjanjabwa endwadde yo wano ku JS Medical Hubs ojja kuwona mu linnya lya Yesu Kristo. Amina. Tusangibwa Nansana okumpi ne Nansana Business Center oba tufune ku simu zino wammanga noti 7 bisatu nkaga mu 7 bisatu nkaga mu 2 oba noti 772 999 noti 29. JS Medical Hubs for health and skin solutions. Ng'oyagala okumanya ebiriko
tambula n'abaliko enzige ebuuka na nzige olaba n'abazungu baakiraba nti birds of the same feather kati nno nkuleetedde banywanyi bo mu nsonga zonna ezikwata ne tekinologiya. Yoshitech Services bw'ova ku bano ogenda kuwangatto. Yoshitech Services be baliko oyagala kukuzimbira website oba application olina ekyakubulako mu sisitimu ya kompyuta yo bano babinoonya ne babikomyawo oba kyewandiise data recovery tebakoma okwo. Yoshitech Services era bakuyamba okulaba ng'olina obukuumi ku bibanja bye ebya intaneti kiyite cyber security services era nga bakanika ne computers. Bano nakugambye bannakinku mu tekinologi era nawe ayagala okwebuuza ku kintu kyonna ekikwatagana ne tekinologiya tukwaniriza. Oyagala cloud services, network services oba software development naawe beekwate. Basangibwa Rubaga Road opposite Barbados Hotel okuliraana Trinity Christian Church. Bakubireko ku noti 7 519 715 oba noti 787 996 667. Yoshitech Services, empowered by innovation. Muwala woba mutabani waddembo okuyita saamuno takifaako naye nga tokimanyi gw'omuzaala era nakuwa respect nga daddy. Kituufu. Ekitegere kyo kituufu. namanya nti ono daddy wange daddy sometimes nakuyita daddy nakuyita Sam just nga wakimumanyiiza kati naye nga takujjaamu respect era kulaga nti oli kitaawe. So basically respect si bye bakuyita bikolwa kubeera oli asobola kubanga kuyita taata waliyo taata naye nga baaba waliyo taata yazaala mwana nga yazaala kituufu naye nga talabirako naye taata nga yayitamu naye wazajja bwe mulimba gwezizita n'omulekera abaana basatu kyokka baba bakuzeekuzeemu apatikanye oyagala ku mikolo obeewo mu abaana bange omugabe abaana bange ate balina n'entondo kakati waliwo ekitiibwa ekiteekeddwa okuweebwa omuntu kuba kati Samike tubeera ffenna tukolagana naye waliwo respect gye nkuwa kituufu ng'omuntu naye ate sigikulagana naye ate osogiraba nomanya nti Jeremiah wadde mukwano gwange naye ate alina waakoma mu bintu ebimu boundaries sisukka nnyo naye waliwo ate okujooga n'omumanyiira awo omuntu bw'akumanya ate ayagala akumanyiire awo ate amanyi ffenna tulina ekizibu ekyolumu nti tetwawula kumanyiira nakumanya Saamu omuntu asobola okuba nga akumanyi naye nga takumanyiira kati waliwo okumanyiira n'omumanya. Kati abasumba bano kibakola bateekawo embeera ng'olina kubamanya bumanya tebaagala kubamanyiira kubanga bw'omuntu gy'okoma okumumanyiira ne mubeera nga mubeera mwenna otukisa nanga okumuyisaamu amasanka n'okujerega biwali tosobola kukola. Ye muyimbi omu ekyo ekigambo kye kimu kye yayogera n'agamba nti abantu batulabira ewala batulaba nga tuli ba mugaso gye bali naye ate bwe tubasembeza tubateeka okumpi batandika okutumanyiira ge mazima abantu bamanyiira ekyo kituufu naye kino kyenjogerako abasumba ate beddidde ekitiibwa ekinene n'abanga amannya gonna bagamuyita ye buli kimu awo nno ndowooza nange awo sikkaanya naawe awo nzikaanya naawe kukya okwewa ebitiibwa tekiba kirungi naye ate nyiza okwawukanamu naawe ku kyokubeera nga Jeremiah yesu tayagala bitiibwa byo naye teyeemanyiiza nnyo awo nzikaanya kale kannyo kankateekeko teyeemanyiiza nnyo because abantu bano bituweereza w'omuggulira ate akumanyiira bumanyiizi anti kati abantu basinga walemera okubaako we bakoma kati bano abasumba kye bakola ateekawo kali kwa Jeremiah kankuwa ekizambo omwana ajja n'akunyonnyola ebizibu bye butuufu n'omuwulirako nakunoyagala omuyambe nga buli wakwetaaze at least ne woba bize ofuna akadde n'oyogera naye alowooza omukwana anti abasinga buli muntu entegera yanjawulo Saamu ogenda okuwulira ate banyumya bannange
kakati ekyokuteekawo Jeremiah n'abanga teyeemanyiiza nnyo awo abasajja abo wabe tuyita abasajja ba Katonda abo manyi saa nnyo bayita abasajja ba Katonda naye abo bwe toli mu kwogerako awo nnyinza obba wamu ka benefit of doubt kasipesi kabeerewo kasipesi kaliba kalina obaawo waba we mulina okukoma mukomaawo waba we mulina okukoma nti waliwo ekisukka kigenda deep wadinze waliwo video zentera okulaba era nga nja mbisuubira maaso awo bijja kujja wadde tebinnaba mukama atuyambe buyambi naye waliwo omusumba gwendaba ku TikTok okwo aga Katonda mu ggulu nkubuulira maaso jjawulira zisaga ate bajja mugamba ani omusajja twamulabanga ku TikTok omwana naye katalimba naye nga kiyinza n'okubanga ye ndowooza akirabanga ku associatinga n'abaana bano naye ebyo byendaba byazinaazina n'abaana n'abuukabuuka n'abaana abo abawala tulinda mu maaso eyo kakati Sam ekintu kino omuntu okuba nga akusumba tekimukakatako kufuuka taatawo ow'omwoyo lwaki nti nze bwe nzija ewuwo makaago tekinfuula kuba nga ndi nannyini w'amaka wabula mbeera mwana muki mu makaago mba mugenyi akyadde obukyazi akola ki ayitamu agenda mpitiddeko ewuwo nkubuuzeeko bwompa ku lwendo lw'amazzi nenywako nja kukujjuukirako olw'ekyo najje wa Sam nampa olwendo lwaki be bantu sifuuka kitaawo be bantu betusanga mu kkubo tutambula nabo tubakwatako ku migugu gyabwe tutukesano n'omugugu gwe n'ogumuddiza n'akola ki n'agenda kati abantu abo bangi bajja babeera mu bulamu bwaffe ne bajja nga babeerawo n'amaani bakola ki ne bagenda naye ekisindu ekisinza okusuula abantu kwegamba nti taata wange w'omwoyo yegundi direct okwegaana Katonda kali ke twayogedde nti bw'ogamba nti essabo jjajja onagamba taata nti nze nkuzaala mu mwoyo naye nga Bayibuli eyogera mazima ddala mu Yokaana ndowooza Yokaana 3:6 negamba nti omubiri guzaala mubiri n'omwoyo guzaala mwoyo kitegeeza omubiri tegusobola kuzaala omwoyo tegusobola kuzaala mubiri naye omubiri guzaala omuki omubiri guzaala mubiri n'omwoyo guzaala mwoyo kati atuzaala mu mwoyo ali omu kitaffe ye Kristo yensonga lwaki sala kitaffe ali mu ggulu kati tulina bataata ab'okunsi tubalina abatuzaala mu mubiri ne Bayibuli tutye nnyo abo kitaffe ali luddawa ali mu ggulu so ono ow'ensi just diversion eraga ekifaananyi kya Katonda ng'omuzadde akuzaala abalaga ekifaananyi kya Katonda era kyobula Bayibuli egamba nti muwe ebitiibwa abazadde abakola ki ababazaala kati ffe abasumba oba abaffe abaweereza oba ffe bapooso oba ffe bannabbi tukwatirako bukwatiziba tuba baweereza baabwe ekituufu kyandibadde kiri nti tubeera baweereza baabwe kubanga oba oteereddwa mu kiti nga chairman bw'oweebwa ekitiibwa nti chairman tekitegeeza nti ogenda kubeera nakyo ebbanga lyonna naye oba oweereddwa ekitiibwa ofuge ekitundu ekyo n'abatuuze abakikola ki abakirimu oba oli mu kategole ey'okuweereza abantu abo b'olinamu nti ono yalwanye ne mukazi we ono babbye ettaka lye omulimu gw'okola gwakutabaganya gwakuweereza abantu abo kati kyekintu ekirina okuba kibeera mu basumba era buli lw'osanga ebitiibwa omunaba nga ayagala ebitiibwa ayagala bamuyite nabbi bamuyite apooso manya nti empeera y'okuwanika waggulu kiba kigo naye Samike bw'ajja wano abamuweereza ku Unique Media ayinza okuba talina bingi nnyo byasobola kugamba naye muweereza anoonya abantu ab'enjawulo n'akola obuweereza bwe n'atuusa message gy'erina okukola ki okutuuka tekitegeeza nti ate ye yaba abyogedde sinze ekyo nkibagamba buli kaseera oli musumba nze siri musumba sinze temumpa bitiibwa kakati ekyo ekintu Sam amazima gandi kibakola kikyamu oba oli mu kusinza muntu oba oli mu kusamira nakyo kigwa mu kategole yeetya naye oli ayinza okugamba nti nze ekitiibwa sikimuwa nti nga Katonda just mu wakatiibwa ke of course
sikimuwanga katonda wange mmanyi gyali era gwe nsaba naye Jeremiah yeyandaga katonda okwagala omuntu ekyo kiri oke okwagala omuntu ekyo kiri oke naye kwe kutandika okuteekamu obulombolomu ndi nze kitaawo ow'omwoyo wali obuzibu kwa kati kasi ogamba era ekimu kye eky'ekkumi yonna kireeta eno awo nze kitaawo yakubuulira enjiri n'olokoka ekimu kye eky'ekkumi yonna kireeta wano bw'otakireeta Mukama ajja kukuba ekikolimu awo. Ebyo by'owulidde oba ebyogeddwa mu episode eno si birowoozo bya Unique Media nga channel awamu n'abagikulira wabula birowoozo by'abantu ssekinnoomu mu kiti kyabwe.